Akatambi k'entansi nako keko mwana muwala omuyimbi Sheebah kalungi, omwana alina engeri gy'akubye mwana munne eriiso. Bannange omuyimbi Sheebah kalungi asaanidde okubeera actress bannange ddala yennyini oli Pallaso muganda wange. Bwekibeera nga business abeera ku business, abeera focused. Jjukira nti nno tulabyeko wali nga Aaronx, kapakati kosa ate muganda wange ate n'abayimbi abalala tulabye wali nga abapochi nga muganda wange abayimbi abato naye nga osobola ogikyekingako muganda wange gwe alaba gyemyanti kansi nkuba akatambi kano ate ndoke nkuze muganda wange. Akatambyako kubiri kenkute k'omuyimbi Pallaso tulabye wali yatulaga wali ebifaananyi ng'ali mu nnyonyi muganda wange naye nga bwenjogera nti na yagenze okumitinga famire ye muganda wange akatambi keeko Pallaso muganda wange gwe alaba gyominati yogi jogera nti no tukimanyi bulungi nti no mukazi wa Pallaso muzungu ayina n'abaana baabo muganda wange. Ngenda kubeera nga nkuwa akatambi kano, ngenda kubeera nga ngakulekera naawe ate olabe muganda wange nga bwe kyabadde wali wonna omuyimbi Pallaso. Oh, how are you? Good. Are you tired? No.